Kadaama yatugumbudde mukama we omuyimbi mu ggwanga erya Syria. Kadaama Omunayuganda yasse mukama we Serebu mu ggwanga erya Syria. Obutambi obwo nsuubira buli omu yenna yabulabye nga muganda waffe bamutadde ku kannyogoga era nga bamubuuza yeggwe wasse. Yazzeemu n'agamba nti ye. Wano nange weewali ekibuuzo nga njagala nkibuuze mmwe bendaba nabo oba abalaba akatambi kano. Gw'olowooza omwana ono ayina amaanyi agatta Serebu omulamba? Era gwe naawe olina okukkiriza nti Kadaama ono ye yasse mukama we, oba waliwo omutemu omutuufu ali emabega w'ensonga zino nga yatugumbudde omuntu ono n'ayagala yeekweke emabega wa Kadaama ono. Ebintu bino bye mbanyumiza mu katambi kano bituukawo era bangi nnyo babirozezzaako nga tebisosola. Oba oli Munnayuganda, oba oli Munnakenya, oba oli mu Tanzania, kiri nti oli Kadaama. Oyina kusaba busabye ebintu we biti ne bitakutuukako, naye nga bituukawo nnyo. Ffe tukola obutambi bwe buti ne mutuvuma, ne tubabuulira ebintu ebifeeyo ne muwakana, ne mutandika okuvuma ne tubagamba nga temunnavuma. Musooke mwetegereze, waliyo bannammwe abali mu mbeera eyo gye tuba tubanyumirizza. Nnyinza obutasobola bateerawo katambi kano olw'ensonga akatambi ako kayina bannyini baako abatuufu nga we tukateeka kuno bayinza okkakwata olw'okuba nga tetulina lukusa kubeera nga tukateekayo. Yenze Sheila Adita, bw'oba obadde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange, ekigambo weekiri subscribinga kwate kadde nga buli video yonna gye nteeka yeekutuukako bulungi. Tuli kwogera oba twagala tukubaganye ebirowoozo ku musango guno. Omwana ono bamulanga ki? Ki ekiri emabega w'okuteeka omwana ono mu kkomera? Ye ani ali mu kusibisa omwana ono? Ye omutemu omutuufu aliridda wa? Omwana yandiba nga waliwo eyamuluse olukwe naddala mu b'eŋŋanda gy'akolera. Ate era kyekimu naawe ali mu kukola nti mu ŋŋanda z'abo b'okolera mulimu abantu abakyamu nga ye tatya kukola kintu n'eki n'ekimu. Omwana ono bw'oba ozzeeyo ku katambi we baamubuulizza oba yasse n'agamba nti ye yabadde atidde ng'atamwattamwa, ekiraga nti waliwo omuntu eyamutuuzizza mu ddagala lino ng'amusuubizza okumuyamba. Ebyo bituukawo buli wamu. Tubalabula nnyo baganda baffe abakolereyo ne tubagamba mukola naye mwegendereze kuba muli baddu. Buli we twogera ku nsonga y'obuddu nga mutandika okuba emimiro, nga mutandika okunyiiga, nga mwogera ebitategeerekeka, muvuma abantu naye ng'amazima kyekyo. Mmwe temusoma mu mpapula ze muteekako mikono kumanya ki kye zitegeeza, naye munnange oba weetunzeeyo ng'ogamba oli muddu, toyina waakubeera, tewasoma, toyina bazadde, toyina kintu kyonna, oba weetunzeeyo nga ggwe omuntu nti eyo gy'olaga oyo akuguze yagenda okuba n'obuvunaanyizibwa ku ggwe, waddembe okukozesa buli kimu ky'ayagala. Omwana ono alinga gwe baatadde mu nkomyo, naye bwe mutaatwale budde kwegenderezanga nnyo bintu bye tubagamba, ojja kufuuka omu ku bano. Nti abantu abo be mukolera tebabaagalira ddala. Ffe buli kikyamu kirina tuuka ku muddugavu. Buli kye bakola batagetinga ffe, kuba ate ne mu biseera by'edda ye ffe era abo ffe be baatundanga mu bazungu okufunamu ssente. Kati okuteekako omusango gw'obeere mu kkomera yabeere bulungi kyalayisi nnyo. Era ne mbawooninga ne mbagamba mwegendereze abantu be mukolera batemu. Abantu be mukolera tebabeeguya. Abantu be mukolera tebamanyi nti muli bantu. Abantu be mukolera babayamba na buyambi obbawa ssente ze muba mukoledde. Babayamba buyambi obbawa emmere, babayamba buyambi obbajjanjaba nga mulwadde. Oyina kola oti oyina beegendereza. Beerawo ng'okimanyi nti mukama wo omukolera naye nga takwagala. Era ng'essaawa yonna asobola okufuleeminga n'akuteekako ekintu ky'otakoze. Asobola okukusibisa waaba ayagala, asobola okukuttisa waaba ayagala, asobola okukola buli kimu ky'ayagala kuba ye akisobola, ayina amaanyi. Abawala bwabo baba ne ssente
Ezitayina agamba Abawarabu abo ekigambo kyabwe kikola nnyo. Omuwarabu tasobola kuwoza na mugwira, omugwira ne woba wakola otya. Naye olw'okuba ate era mmwe muva mu ggwanga eritabafaako eryavayo ne lyogera nti iffe tetubamanyi, oyo omwana talina gy'agenda kujja bwenkanya. Tulabyeko Abannayuganda bangi abavuddeyo nga bagamba baagala kukola butambi balabe nga balwanirira eddembe ly'oyo omwana, ekitali kibi. Naye ogenda lwanira otya eddembe ly'omuntu eyagenda mu nsi nga terina kitebe kye kimutwala? Teriyo embase mu ggwanga ya Syria eya Uganda, ekitegeeza nti gwe ogende Syria oba weetunzeyo wekka oba ogenzeyo mu bumenyi bw'amateeka. Ne banaaba baagala okuyamba tewali we bagenda kuyita, wayita wange ogenda ani yakutwala. So tubasaba nnyo baganda baffe, ebintu ebyo ffe tetubasabira nti bibatuukeko, naye twagala kubazibula maaso kubalaga munnange ebintu ebifeeyo abantu bemwesibako bemukolera tebatukola ki, tebatwagala. Ekintu kyonna kisobola okubeerawo. Saba nnyo ng'oli mu kukola, weegayirire Katonda akuyambe, akubuuse ensozi n'emigga n'obutegotego bw'abo abantu bwe batega. Ogenda kuwangula. Katonda yekka yagenda okuyisa mu mannyo gengo. Yenze Sheila Adita, imbaagala nnyo.